Olutalo lukyatambulira ddala ababaka ba NUP nga bakulembeddwamu Leader of Opposition omukulu Honorable Ssenyonyi baganye Mathias Mpuga nsamba okweintroducinga nga Commissioner wa Parliament owa National Platform oluvannyuma lwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumuyimirizaamu ku mirimu gino ye n'awaganamira n'agamba takisobola kuyimirira era His Excellency talina buyinza. So kino nno kitabudde omukulu Ssenyonyi n'agamba oba nga towuliriza Pulezidenti waffe tetukyayagala weintroducinge nga owaffe era tetukyayagala kuwulira ng'ogamba nti nze Commissioner Parliament His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye Pulezidenti waffe kumbe ng'ate omunyoboola bannange. Ensonga neetambulidde ddala abantu nno bakooye abantu nno banyiivu. Oweekitiibwa Mathias Mpuga wandyetunuddemu n'olaba ki ky'oyinza okukola kubanga twongera okujjukiza n'okutegeeza nga bino byolabanga ebyokusaaga byolabanga ebyokuzanya byolabanga ebya by the way ate bannayuganda babirabamu mu ndaba ndala. So twongera okujjukiza nti Mathias Mpuga nsamba keekana akaseera akatuufu akako okwetunulamu nga ggwe omuntu kubanga tewali agenda kufuusinga kutunulamu wabula gwe nga ggwe omuntu gw'olina okwefuusinga neweetunulamu era ne twongera okujjukiza n'okutegeeza nti ke kaseera akatuufu tutambulire ddala nga bwe tulina okutambula era ne twongera okutegeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency Elected President of Uganda ng'alwamu ne bannayuganda ku lwa Uganda ffenna twasalawo tumukulembere naye n'asalawo otutwala obulungi. So tetwagala nnyo bantu mmwe abajja okuyisa mu Pulezidenti waffe amaaso abajja okubanga mwe muzze bakiwaganamiro nga temwagala bagambako temwagala banenyako temwagala babuulira kituufu naye ng'ate kituufu muli mu kukola nsobi. Banange baganda bange mikwano gyange abantu bwe batyo tetugenda bakkiriza era tugenda baboola ebbanga lyonna. So tweyenza nnyo omukulu Honorable Ssenyonyi ate ne kampeyini eno gy'otandiseewo ekibiina kyaffe ndaba nga kitandikidde ddala okutambula era ndaba nga tutambulira ddala ku mulamwa gwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwatukubiriza ffenna okutambulirako era tweyanza nnyo mukama waffe. Kakati Mathias Mpuga nsamba gw'omanyi gy'odda naye abantu baganye okuddamu okweyita wa National Platform okweyanjula nga Commissioner Parliament ate kumbe eno oli ku bibyo wandika linnya lye ayina ennyumba eriko flyover asevinga wajje tutasevinga nga ne kadi ye n'alemu Nyanzi chairman okyagiina. Gwe Bobi Wine oyagala family ye erye oyagala family ye gaggawale toyagala balala kugaggawala. That's your doctrine. Inso oyagala gifuganga yitira baganda bo tebagenda ako mu State House club president Bobi Wine nkubuuza baganda bo tebagenda ngayo nga tubawandika nkoma baluwa ikusabula TV Honorable Mpuga program gyokoze ku CBS olwaleero zezimu ku program ezisingo amagezi ze wali okoze. Yes buli gyokoleza amagezi naye Mpuga musajja mugezi. That man is intelligent. Ayina engeri gy'abadde ayogeramu ekisooka abadde mukakkamu tavumye tawemudde. Omanye abantu bene yupi muyina ekizibu mulooza nti okwogera ensonga kwe kuwemula naye akati bambi Bobi Wine yeetoloddwa bano baganda be Banyanzi abasirwa abazibu ka chairman Nyanzi be bamuwa amagezi oyo mugobe oyo yeetwala nti wa kitalo oyo chairman Nyanzi. Pozi nange akade bange nze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ndi mutabani wa JW Ssentamu era nga vira ddala mu nyumba ya JW Ssentamu e Kanoni Mugomba va mu lujja lwa Yozefu Walakira yebase ayobuule Mawokota va mu lunyiriri lwa Sitere Ssentamu yebase ekiyebe Kanabulemu va mutuba gwa Kitya Munyolo mba musiga ya Sekayiba Essenge ndi muzzukulu wa Ssentamu Kayira Kabala byonna omubereberye we yali Katikkiro era nga yali Kamala byonna wa Buganda yasooka.
Ndi muzzukulu wa Nabembizi Nawanjovu era nga naye yali Katikkiro wa Buganda. Ndi muzzukulu wa Kaddu Sekayiba era nga naye yali Katikkiro wa Buganda. Ndi muzzukulu wa Kayira Emugulu ne Dirambogo Akabirondebwe. Wano ngira babategeezezza ndi mujjwa. Sinze nsinga obukulu kuba ndi ne mukulu wange wano nyanzisentamu ngira ye mwana omukulu mu nda ya nnyabo. Nze naye tuli batabanyi b'amangali. Naye otunuulira omuntu awagira Mpuga okwezza essente y'omuyi w'omusolo ne weebuuza oba aliko ekikyamu ku mutwe. Mu ggwanga lino ng'otunuulira amasomero ga gavumenti ebizimbe bikutte mu mbinabina, n'otunuulira abaana embeera gye basomeramu, n'otunuulira amalwaliro temuli ddagala. Memba wa Parliament afuna buli kimu gwe bagulira okuva ku Underwear, bamusasulira amafuta, bamugulira emmotoka ne bamusasulira ne waasula. Yayagala n'ennyongereza ng'afuna omusaala omuzito. Mpuga wandibadde oswalako n'ozza essente z'omunaku. Nze nabagamba bannabyabufuzi bonna babbi, teri yakulwanirira, buli omu asikaza mu nsawo ye. Gavumenti emujjanjaba, emusomeseza abaana n'okubajjanjaba, n'omukyala ne famire ye yonna. Emusasulira n'ennyumba waasula, n'emmotoka emuwa n'amafuta. Netasobola kulumirirwa nti zino sente ze mumpanga akasiima eriyo amalwaliro agatalina ambyulensi. Gwolowooza boogera bitaano naye babbye mmeka? Mpuga oli musajja Muganda, oli musajja mugagga, swalako. Teweegatta ku bantu bakonzibizza ggwanga lino, ababbye eggwanga lino nga bannansi abawa omusolo tebalina kye bafunye mu musolo gwabwe. Kwata ssente ozidaivatinge, ozidonatinge mu baana abawala abakyakozesa ebikookooma nga pads. Kwata ssente ozisindike mu masomero ga gavumenti gye batuula ku ttaka nga basoma abaana. Kwata ssente ozisindike mu malwaliro, zigulemu at least Panadol. Bannayuganda baleme genda mu malwaliro gye bandifunye obujjanjabi ng'ate babawandiikira buwandiikizi ddagala. Era bw'otandika okulowooza nti Mpuga mutuufu okwegatta ku bantu abanyaze eggwanga lino, manya nti omutwe gwo guliko ekikyamu, weetaaga genda butabika. Kwatamu katini, wamma gwe ayagala ogenda ebweru wenogere ku nsimbi. Aba Staff Favor Uganda emirimu gye Kuwait bagiina, baweyita miliyoni 2, bawaitress miliyoni 2 esalale, ate bakirina miliyoni 1.5. Oteekamu ssente zo mumaze kulaba ku visa. Bakuwaawo okusula, bakuliisa, bakujjanjaba ne transport yakutwala ku mulimu, ate era bakuwa ne vacation. Bakubireko noti 74 nkaaga 72 86 oba noti 76 32 nkaaga 24 oba noti 7 noti 8 noti 2 86 38. Ojja kuba bafuna butereevu. Genda okole interviews, sente oziteekamu ng'omaze kulaba ku visa. Bampita Calvin Kayanja, brand ambassador wa Staff Favor Uganda, bagambe nza kusindisa. Dine eggwanga lyafadde abantu bonna babbali bbe. Kyovola bantu bannayuganda tebali concerned. Oli afugenda ne ku pulogulaamu namba n'alaga nga Mpuga bw'ali omutuufu okumuwa ssente z'akasiimo miliyoni 5 nga bwe yeefuula awaanisa gavumenti. Kasiimo ki ke bamuwa kikyabadde tafuna ku musaala omuzito n'emmoloka bamugulira na buli kimu kyonna? Lwaki ssente tezigendako mu bannaku abasoloza abakola omusolo ogwo? Bannayuganda beerekereza. URA, KCC, ebitongole bya gavumenti byonna bijja omusolo ku bannayuganda nga tebannafuna na magoba. URA bw'eba eyagala omusolo gwayo tekubuuza wakoze mmeka. Yeegereka bugeresi nga tonnakola nakola. Bannayuganda ssente zandibagulidde ambulances ku malwaliro, ezandikoze amakubo, ezandikoze mu masomero ga gavumenti, ezandiongezeddwa abasirikale, abasawo, muzigabira bana abalwanisa gavumenti. Nze Kayanja situndangako ngalabi yange, ekyo sijja kukiwagira. Mpuga kwata ssente ozidaivatinge zigende mu poliisi, bo tebasavinga gavumenti. Bw'ate olwanisa nwanise bakuwa yaki? Yo musirikale tasavinga gavumenti lwaki afune emitwalo 3. Bagira Mpuga okwezza essente y'omuyi w'omusolo ne weebuuza oba aliko ekikyamu ku mutwe. Mu ggwanga lino ng'otunuulira amasomero ga gavumenti ebizimbe bikutte mu mbinabina, n'otunuulira abaana embeera gye basomeramu, n'otunuulira amalwaliro temuli ddagala,
member wa parliament yafuna buli kimu gwe bagulira okuva ku underwear bamusasulira amafuta bamugulira emmotoka ne bamusasulira ne wasula yayagala ne nyongereza ng'afuna omusaala omuzito. Mpuga wandibadde oswalako nozze sente z'omunaku. Nze nabagamba bannabyabufuzi bonna babbi teri yakulwanirira buli omu asikaza mu nsawo ye. Gavumenti emujjanjaba emusomeseza abaana n'okubajjanjaba n'omukyala ne famire ye yonna emusasulira n'ennyumba wasula n'emmotoka emuwa n'amafuta netasobola kulumirirwa nti zino sente ze mumpanga akasiima eriyo amalwaliro agatalina ambulensi. Gwolowooza boogera bitaano ne babbi emmeka? Mpuga oli musajja muganda, oli musajja mugagga, swalako. Teweegatta ku bantu bakonzibiza ggwanga lino, ababbye eggwanga lino nga bannansi abawa omusolo tebalina kye bafunye mu musolo gwabwe. Kwata ssente ozidaivatinge, ozidonatinge mu baana abawala abakyakozesa ebikookooma nga pads. Kwata ssente ozisindike mu masomero ga gavumenti gye batuula ku ttaka nga basoma abaana. Kwata ssente ozisindike mu malwaliro zigulemu at least Panadol. Bannayuganda baleme genda mu malwaliro gye bandifunye obujjanjabi ng'ate babawandiikira buwandiikizi ddagala. Era bw'otandika okulowooza nti Mpuga mutuufu okwegatta ku bantu abanyaze eggwanga lino, manya nti omutwe gwo guliko ekikyamu, weetaaga genda butabika. Kwatamu katini wamma gwe ayagala ogenda ebweru wenogere ku nsimbi. Aba Staff Favor Uganda emirimu gye Kuwait bagiina baweyita milioni 2, bawaitress milioni 2 esalale, ate bakirina milioni 1.5. Oteekamu ssente zo mumaze kulaba ku visa. Bakuwaawo okusula, bakuliisa, bakujjanjaba ne transport yakutwala ku mulimu, ate era bakuwa ne vacation. Bakubireko noti 74 6 7 8 oba noti 7 2 32 6 24 oba noti 7 noti 8 noti 2 8 38. Ojja kuba bafuna butereevu. Genda okole interviews, sente oziteekamu ng'omaze kulaba ku visa. Bampita Calvin Kayanja brand ambassador wa Staff Favor Uganda bagambe nza kusindisa. Dine gwanga lyafadde abantu bonna babbalibbe. Chovola bantu bannayuganda tebali concerned. Oli afugenda ne ku program namba n'alaganga Mpuga bwali omutuufu okumuwa ssente z'akasiimo milioni 5 nga bwe yeefuula awaanisa gavumenti. Kasiimo kike bamuwa kikyabadde tafuna ku musaala omuzito n'emmoloka bamugulira na buli kimu kyonna. Lwaki ssente tezigendako mu banaku abasoloza abakola omusolo ogwo? Bannayuganda beerekereza. URA, KCC, ebitongole bya gavumenti byonna bijja omusolo ku bannayuganda nga tebannafuna na magoba. URA bw'eba eyagala omusolo gwayo tekubuuza wakoze mmeka. Yeegereka bugeresi nga tonnakola nakola. Bannayuganda ssente zandibagulidde ambulences ku malwaliro, ezandikoze amakubo, ezandikoze masomero ga gavumenti, ezandiongezeddwa abasirikale, abasawo, muzigabira bana abalwanisa gavumenti. Nze Kayanja situndangako ngalabi yange, ekyo sijja kukiwagira. Mpuga kwata ssente ozidaivating ezigende mu poliisi, bo tebasavinga gavumenti. Bw'ate olwanisa nwanise bakuwa yaki? Yo musirikale tasavinga gavumenti lwaki afuna emitwalo 3? Omusawo tasavinga gavumenti afuna kasiimo ki? N'ababanja oz'okwera obweza ekibuga bakyabanja ng'okuliita na musimbi mbutuddawo tuseke. Mpuga kwata ssente za gavumenti zizzeeyo zikole ebirala. N'abalala mwenna abanupu nammwe mwenna abaagala Uganda ssente. Ekibuuzo mmwe abali eyo Bob Wine baganda be bameka abali mu nupu abali active ali ogu tebakulyanga ebinusu bamuyita Nyanzi. Ba Miki Wine, ba Irini Kayemba, ba Julius, bani babanjo bagoberera bugoberezi. Lwaki olowooza batandise okuba Bob Wine nga bayita mu famire ye? Bagala sympathy okuva mu bantu nti Bob Wine ekibiina era Bob Wine alinga Museveni ekibiina akijuza banganda Uganda. Njagala mbabuulire Bob Wine omuntu ali mu kibiina kye bayita National Unity Platform nga muganda we nga alina n'ekifo bamuyita Nyanzi. Ate nga Nyanzi akikuleredde Nyanzi y'omu ku batandika nupu si Miki Wine. Kyobula Miki Wine is nowhere to be seen. Ajja mu nupu n'atuula Nganzi era wali bayagala kifo Miki Wine ajja kwesimbawo bwe bamuwa bamuwe.
naye batandise kaadi nga baagala okukyaya Bob Wine nga bagamba nti nno Bob Wine addidde famire ye n'agireeta mu kibiina batubuulire baani. Omusajja gwe bayita Eddie Yawe yali yeesimbyeku emirundi egyo. Kitegeeza Eddie Yawe abadde mu byabufuzi, Nyanzi yeesimbasimbawo dda. Omuntu ali active mu kibiina kye bayita National Unity Platform bamuyita chairman Nyanzi. Yalese n'ebyo bye bayita kunga tebyaliwo. Nze mbadde e Kampala nga ndi mu memba wa kunga mu Kampala. Nyanzi yalese ekigambo ekyo. Nyanzi is a typical successful person wekijja mu mobilization. Nyanzi atutte nupu ne mu bifo bye twali tetusuubira. Nzo Nyanzi mwewuunya yalumba South Gundi, Western Uganda, yali afiiridde nayo. Nga babedi wanika bali ku tebbo za Museveni bali ya bifi. Nyanzi oyo mumulaba ayina lona bidi. Nyanzi yali mu kalulu ka Bob Wine. Mugenda mulabe n'emmotoka ze. Nyanzi yakwata drone, ayina emmotoka eringa drone wet n'agiteekako emizindalo ze zimu kuzaakola campaign. Bw'owulira omuntu yenna asiriwalira ku Nyanzi nga Mpuga mbuli ayo emmotoka yo gyewaleeta mu campaign za Bob Wine ng'ate wali mugagga nga ne Museveni yali amaze okuwa ssente. Nja kuleeta munnamawulire Mpuga baakuwera ssente mu campaign yaliwo n'akwewuunya n'okwewuunya. Era yaŋŋamba wisdom nze nvudde ku bantu aba DP block. Mpuga tubuulire emmotoka yo gye wali oleese mu campaign olyoka ovume famire ya Bob Wine. Njagala okugamba bannayuganda batandise okulwanyisa Bob Wine nga bakozesa Baganda, nga bakozesa Mpuga, bakozesa Bedi Bwanika n'abalinga abo. Mumpulirize. Bob Wine alina Baganda babasukka mu 15 mu 11 mama we ne taata oba omuntu ali active ng'ate batandika naye ye Nyanzi. Okujjako nga mutugamba nti Danny Magic Nubianiri simanyi Kim XP abo bemulaba bafuuka Baganda ba Bob Wine kubanga bakuze naye. Famire ya Bob Wine bwe muba mwekwasa Nyanzi tosobola kufuna wetwogera wano muntu asobola kukola mobilization, a massive mobilization nga Nyanzi. Adira sente ze n'aziteekamu yajja mu nupu nga mugagga ate ayagaliza Uganda okukyuka. Talinga ba Mpuga obadde ne sente, olina amasomero, olina zaakedi Masaka, sente zo zirya wekka n'ebigali byewammwe. Bw'otandika okwasama n'otugamba nti nno famire ya Bob Wine yekusojja yekuviiriddeko okulekera obwa commissioner yeyagala simanyi okugoba ebyo yasamira muli olimba basajja mmwe mugenda tujja empisa. Mpuga mugenda tujja empisa. Tweyanziza nnyo muganda waffe Kayo Wisdom ate weebale kusomesa. Mathias Mpuga Nsamba bw'oba ssente waziridde ziri wekka wabula teweesiba ku famire ya His Excellency Elected President of Uganda kubanga bw'ali ogenda ofuna ssente zino tewali muganda wa His Excellency oba muntu obaani gwe watambula naye watambula bibyo era n'osuubira nti ojja bimaliza. So weemalire ensonga zo va mu kwesiba ku bantu. Lya ssente yo ekuwoomere ogikkute bannayuganda nabo bakulamule.